الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس اسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكافه 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد ما بين الخافقين. رواه الطبراني وإسناده جيد. أتنزب الله تبارك وتعالى نني ماتيندو أمجه أغتالين بكيندي تمسبو الشيب الله سبحانه وتعالى السبينجين من مكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم إننا قويرون بكا awangudde oluvannyuma lw'obulamu bunene obw'edduniya obw'okutawaana. Yenna anaamwawukanako ate alina okutawaana okusinga kwatawaanye mu dduniya. Abooluganda abakkiriza kuno okutawaana kw'edduniya si kutawaana. Okutawaana kw'edduniya kuno kwa kaseera, naye abaddu bagenda kutawaana olutayinaayinwa, olutawaana olusinga okuba olunene ate nga lwakagenderere. Olunaku lw'enkomerero bonna abajja nga baawakanya, bonna abajja ku qiyama nga tebaagoberera, bonna abajja nga ku ebyo nno omubaka bye yajja nabyo bo baayongeramu. Abaazuula mu ddiini balina okutawaana okwenkomeredde ku lunaku lw'enkomerero. Tolowooza oba tojjukira ku bigambo by'omubaka Muhammad sallama obagenda okukwata mu bantu mu umma ye, nga ye bw'alaba ate ekifaananyi kyabwe alabira ddala nga bali mu umma ye. Allah agenda kusindika delegeeti ya malayika ejje nga ekwata abaddu, ng'ekwata esuulamu edda ezza mabega, ekwate ng'esuulamu ekasuka emabega, babajja ewali omubaka. Nabbi agenda kulaajana, hadithi eyo tugimanyi, agenda kugamba nti ya rabbi, omulezi wange Allah, haulai abo boolaba min ummati, Allah abantu abo ba mu umma yange. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwanukula omubaka amuwa amawulire g'abadde tamanyi, amugamba abo boolaba tomanyi biki bye baazuula mu ddiini eno, la ilaha illallah. Wulira ennaku Allah agenda kugamba omubaka, ومن أصدق من الله حديثا
ani asinga Allah okwogera amazima ne Allah subhanahu wa ta'ala omwogezi w'amazima agenda gamba omubaka Muhammad sallallahu nti ate kati kankuwe ggwe by'otalaba by'otamanyi agenda mugamba nti abo tomanyi biki bye baazuulawo oluvannyuma lw'okuvaawo okwo nabbi bw'anaawulira amawulire agafaana bwe gatyo abaddu abaamulimbisa mu ddiini abaayongera mu ddiini abaayagala bategeere eddiini eno nga bwe baagala baganda baffe abactually because abanga eddiini eno teyeetaaga tetegeerwa mu luzungu tuula wansi osome Qur'an abange tuule wansi tusome hadith tuzitegeere ng'abaatusooka bwe baazitegeera ddayo ofune entegeera y'abasahaba tugenda n'entegeera ya seeka agoberera okwagala kwe abooluganda bakkiriza abaddu bagenda kutuuka ku mbeera efaanana bw'eto nabbi amawulire agawulidde agakwata ku bantu be batwala agenda kugamba Allah nti suhqan liman ba'da ba'di Allah bongereyo abo bonna abaakyusa oluvannyuma lwange bonna abaazuula mu ddiini tolabanga kwe kubonaabona kwe kutawaana okw'ekika ekyawaggulu oba okyewuunya abo wagenda kujja bali nga bo baasinza Isa bagobera Isa ne bagaana okugobera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abayina nabo okubonaabona kwabwe abuluganda bakkiriza tugobere omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutegeere eddiini eno ng'abawangaala n'omubaka bwe bagitegeera tuddeyo tutuule tusome ewali abawalimu tutegeere obuwangazi bw'omubaka yenna anaakwata obuwangazi obwo agenda kujja mu maaso ga Allah ng'awangudde naku omubaka okugoba ku qiyama nga toli mu umma ye naku okubeera nga omenyese n'emirimu gyonna gy'omenyese nagyo okiyama nga tugenda kusasulwa wakola nga togoberedde ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiriziganya nange teri yayinza kutegeera busiraamu buno kusinga mubaka Muhammad sallama weyabutegeera togenda kukola toyina kipya kyogenda kuleeta mu busiraamu abange abazuuzi mu ddiini toyina kipya kyogenda kuleeta mu ddiini muno okujjako byonna omubaka ye byonna bye yalaba ebirimu akalungi Allah bye yamulaga ne Allah bye yassa mu kitabo kya Qur'an ebigambo bya Allah ebyo abange byokka likkuba erigenda okutuusa ewa Allah ng'osiimiddwa lye tuba tukwata abange tuvudde mu mwezi gwa Ramadan oba twava mwezi gwa Ramadan obuwangazi bwaffe abaffeffe bwe weekolako assessment bwe weerowoozaako weetunulemuko weerowoozeeko lowooza munyumyamukko n'omwoyo gwo gwe gubuuzeemu owange mwoyo gwange okyalinga bwe wali mu Ramadan Allah okyamutya nga bwe wali omutya mu Ramadan nyumyamukko n'omwoyo gwo gujja kukubuulira amazima kuba Allah yakola ebimu ku bintu bye batalimba mu dduniya muno omuddu toyinza kulimba mwoyo gwo gwe kennyini weewulira ne oba oyogera boogezi mazima message ejja ku mutima wano omwa guno gwatula birala naye nga mu mutima okakasa olimba abooluganda bakkiriza siriikira nnyo owuliriza omwoyo gwo bw'obanga wava ku ekyo obuwangazi waliko obugonvu waliko mu maaso ga Allah obugonvu waliko mu mwezi gwa Ramadan nga si bw'okyali abange edduka oddeyo tuddeyo abange tulongoose obuwangazi bwaffe tuwangaale Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ayagala tuwangaale omwezi ogwa Ramadan mwezi ng'ebimu ku bigenderwa ebimu bye tujja mu mwezi ogwa Ramadan abange kukyusiza ddala buwangazi waffe kuwangaala nga Allahu tabaraka wa ta'ala bw'ayagala tuwangaale Ramadan libadde ettendekero eritutendeka butya bwe tuwangaala obuwangazi bwaffe obusigaddeyo abooluganda abakkiriza konna kw'obadde okola byonna bye batukubiriza abawalimu mwezi ogwa Ramadan gwe tubaddemu abange tugenderere kubanga omwezi gugenda ewiiki zigenda essaawa zigenda ne buli lutambula bwetti gwekanya kutunula ku ssaawa omanye nti kati ssaawa yagendako out gwe tunula ku ssaawa gwe message buli omuggo buli wotunula ku ssaawa yo gwefuna message obadde onoonyako ekutunuza ku ssaawa naye message esinga okuba entuufu buli wotunula ku ssaawa yo kadde akakulaga nti osenvudde ogende wa Allah tutambula n'obujulizi obutulaga nti tudde wa Allah essaawa yo gy'olina zabadde 6 ogenda okugirayo nti 7 ogenda okugirayo nti 8 gwe kennyini ne weewuunya nti ssaawa ziwoze 10 nga bwe weewuunya bw'otyo weegendereze waliwo olukwata luyinza okuba nga bagata nga lwakibwatukira Allah n'akuvumbagatira nga totegedde yali entegeera y'abasahaba buli okutambula kw'ebiseera bino wekwatambulanga bweralikivu baali balina okubeera nga basembedde okugenda eri Allah baamagamaganga n'atunula ku ddyo alaba waliwo emirimu emirungi agenda okutunula ku kkono ng'amazambi agalabayo agenda okutunula mu maaso ng'alaba olugendo alutambula agenda ewa Allah beefaako ne balongoosa abanga obudde butambula essaawa zitambula eddakiika zizo zigenze ennaku zigenze naye byonna buli okuyitawo kw'eddakiika lwe lutambula lw'oba otambudde okudda eri Allahu tabaraka wa taala ssaawa yonna tudda mu maaso ga Allah entegeera y'omukkiriza entuufu
aba mweteefuteefu akaseera konna okubeera nga Allah wamutwalidde amusanga mu kaseera ka busiraamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yagala akusange ku mbeera nga yakubeera mugonvu, ng'oli mugonvu, ng'omutegeera, ng'omwawudde. Ke kaseera bw'atyo bw'ayagala okukulawo obuwangazi bwo. Gubadde mulembe guno nga mu Ramadan tulina ekifaananyi kirala, bwe tuva mu Ramadan ate era twebagadde ekifaananyi kirala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Obuwangazi buno Allah byagenda atugesa nabyo kugobera mitima gyaffe. Abalala banywedde ne batajeemera Allah, abantu abafaanana bwe batyo. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yagenda kuleeta akasengejja ajja tulaba yega nti kyaddaaki Allah ajja kumanya baani muffe aboogezi b'amazima amakulu abanyimiriddewo mu kusinza Allah obuwangazi bwabwe nga bamutidde, tebagenda mugattako kintu kyonna era tebagenda kubuuka nsalosalo ze. Abantu abafaanana bwe batyo Allah yagamba nti be boogezi b'amazima, be bannamaddala, be balina obukkiriza obwannamaddala. N'agamba nti wala ya'lamanna al-kadhibin. N'oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumanya baani muffe mu ummeena abalimba nti basinza Allah, abalimba nti batya Allah, abalimba nti beesigamira Allah, naye nga benna bikola mu kaseera katono. Bw'afunawo embeera yonna ejeemera Allah, omuddo oyo nga yenyigira mu zambi eryo. Abakyala obukaaya baabuggyeko, music yakomyeyo dda mu mayumba g'abasiraamu, abaddu buli omu yatabuse, emizikiti gyonna gyakaze. Abooluganda abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tasinzibwa mu kaseera, Allah tasinzibwa sizoni. Buwangazi bwampadde naye bwakuwadde, ayagala ffenna tuwangaale nga kumusinza, ng'okulabako, okukwataako mu nsawo, okutambula kw'otambula, oba owaayo okusaddaaka kusinza Allah, kubeera okuwulira kw'owulira nga wonna kusinza Allah, kubeera okufumiintirizaako kubeere kusinza Allah, nga byonna by'ofumiintirizaako onoonya bintu ki ebikuze mu maaso ga Allah ng'osiimiddwa. Baganda bange bali ku yunivasite, ebibuuzo biri wala nnyo n'okusinga okufaako. Nga bwe weetegekera ebibuuzo ng'oli mu fasiya naye ng'okakasa ogenda kukola ebibuuzo byo ebimaliriza diguli eno gy'osoma after 3 years time, nga bwe olina expectations ezo zifaanana bwezityo, kati ate ne Allah ayina expectations ezayina gy'oli nga nkakasiza ddala ezizo teziyinza kuyimiriza za Allah. Kalla wallahi ezizo teziyinza kuyimiriza za Allah. Lwaki? Kuba Allah yekennyini yagamba ti wama tashauna illa an yasha Allah. Toyina kyonna kyoyinza kwagala kibeere. Diguli yekulumya omutwe, mukyala mweru, simanya sente, simanya biki, ega nti byonna nga bw'owulya ebitebenkezo matatamanna, byonna by'owulya byeweegomba, by'owulya ng'ebiyinza okukutebenkeza mu dduniya muno, byonna okufunibwa kwabyo, byonna okubifuna kwabyo, yega nti byonna okuggyako nga Allah yagadde. Ne bwekityo abooluganda abakkiriza ffe tutuukirize Allah byayagala, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutumalira. Atulamidde owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadith yensoso okusoma gye tubatandikirako, oluvannyuma tujja kudda ku aya. Sahaba gwe bayita Ibn Abbas radiyallahu anhu, omu ku basahaba, ono ye lusozi lwa irimu, radiyallahu anhuma. Omusajja ono yafuna emu ku kyesigenda kufuna, kyotagenda kufuna, mukyala wo tagenda kifuna, kabeere abaana bo, kabeere bonna boolowoozaako tebagenda kifuna. Omubaka yamukwatako n'omukono gwe ogw'ekitiibwa n'amukwata mu mutwe bw'ati, n'agamba nti Allahumma, Allah omulezi wange, Allahumma faqihuhu fi ddiini. Omwana ono nkusaba Allah, omwana ono mukenkule mu ddiini. N'agamba nti wa'allimhu, tokoma mukenkula mu ddiini, ate muyigirize. Muyigirize. Allahumma faqihu fi ddin wa'allimhu ta'wil. Era omuyigirize omukenkule, muyigirize n'okuvvuunula Qur'an. Edduwa eyo wali ogisabiddeko mutabani wo. Abanga abazadde y'eddu'a. Nabbi akuyigiriza kusabira, tusoke tuve ku Ibn Abbas. Nabbi ayigiriza muzadde ono nti kale buli ku makya, osanga omuzadde nga atwala omutawana n'agamba omwana we hag, omwana wa muwe hag, nga tebannaba kwawukana, amutuusiza ku ssomero. Kyabuzadde era kirungi nnyo era kiraga omukwano ogwo omujjufu, omukwano omulungi omungi nnyo gw'olina eri omwana wo ono, nga haaga buli wakulaba bw'ati asooka kuwa haaga, era n'omugamba how are you, how has been school, n'ebirala abazadde abovunaanyizibwa bye banyumyako ko n'abaana baabwe. Naye ate omwana ono ate bw'onaayongerako kano ate kalungi nnyo, Allah ajja mukuteeramu ebibala nga bw'olaba nnabbi we yasabira Ibn Abbas ono, umma eno n'emufunamu ebibala. Mukwateko ku mutwe omugambe nti Allahumma faqihuhu fi ddin, omwana ono nkusaba omukenkule mu ddiini, wa'allimhu ta'wil, era omwana ono nkusaba omukenkule muyigirize okuvvuunula Qur'an.
wano nabbi kyasabira ibn Abbas sikuvuna Qur'an ibn Abbas yenga bwalowooza kuberenga Allah okukenkulako olulaba Allah lwamuwadde mu kutegeera Qur'an eno kisookera ddala nga tagitegedde nga nabbi bw'atagitegeera amakulu ng'okutegeera kwategedde Qur'an nga kwennyini nga nabbi bw'ategeera Qur'an era ng'olutegeera ibn Abbas lwategedde Qur'an nabbi kyamusabira nga terwawukana na nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala aba ayogedde kyayogedde Allah mugaziire obwongo buno butegeera amateeka ga Allah mu bwennyini bw'okugategeera bebimu ebiri munda ebiri mu dduwa eno era Allah subhanahu wa ta'ala omusajja ono ba ahlu tafasir bonna buli omu era asome ku tafsiri wabika ebyenjalalaini ibn kathiri bonna basome ku tafsiri gwetumanyi ow'enjawulo abaddu bonna bakakasa nti omusajja ibn Abbas yali musajja ngeye musajja mukenkufu mu bigambo bye ne mu kutegeera Qur'an olutegeera Allah subhanahu wa ta'ala lwe yamuwa ng'amusabidde tukakasa ffenna nti edduwa ezisinga okwanukulwa era ezitalina jiji edduwa y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba edduwa z'abannabbi eyo tuveeyo ibn Abbas radiyallahu anhu atugamba nti omubaka musallama nabbi wa Allah yagamba nti man masha fi hajati akhihi omuntu yenna amala ekyetaago kya muganda we omuntu yenna amala ekyetaago kya muganda we la ilaha illallah omwezi gwa Ramadan bahaji Allah subhanahu wa ta'ala abalaze kubaavu Allah kuŋŋaanyiriza kubaavu mu muzikiti n'obalabako ebifaananyi obirabye abaddu embeera gye balimu ogirabye akaceere kennyini kabadde kakulwanira bwe balaba ku juice gwe kennyini obadde okakasa obadde watunira otunogamba butuufu siramu bange juice tamala Allah abadde ayina message gy'akuwa nti abasiraamu abo beetaavu akadde konna balowoozeeko tategeeza nti balowoozeeko mu Ramadan nabbi atugamba mu hadithi tusooke tugimalirize n'agamba nti omuntu yenna abeera mu kyetaago kya muganda we omuntu yenna amala ekyetaago kya muganda we omuntu yenna amala ekyetaago kya muganda we omubaka Muhammad n'agamba omuntu afaanana bw'atyo n'agamba nti kaana khayran lahu min i'tikafihi 10 sinin n'agamba nti omuntu oyo kyekisinga okubeera ekirungi aleeta in compulsion n'agamba nti kyekisinga okubeera ekirungi eri omuntu ono okusinga omuntu ono okukola kwe i'tikaf okumala emyaka 10 subhanallah yagamba nti omuntu oyo aleeta obuzito bw'omuntu kye bayita okumala ekyetaago kya munno aleeta ekifaananyi ky'omuntu kye bayita okuteeka essanyu mu kifuba kya muganda omusiraamu aleeta ekifaananyi ky'omuntu ategedde omunaku wayut'imuuna at'aama ala hubbihi miskiinan wa yatiima wa asiira innama nut'imukum liwajhi llah la nuriidu minkum jazaa'a wala shukuura inna nakhaafu min rabbina yawman abuusa qamtariira fawaqaahum allahu sharra dhalika alyawm mpaka amooli ago gigakoma Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku baddu abaliisa ng'emmere gye baliisa abantu ala hubbihi bo bennyini bagyagala oluliisa lwe baliisa bamiskiini bayatiima baasiira baliisa abaavu baliisa bamulekwa baliisa abasibe naye ng'emmere ye kennyini ekitendo wakiwulidde waggulu embeera z'abantu abo abange nga ala hubbihi nga kyennyini kye bawayo kino nabo bennyini bakyagala naye ng'okuliisa bwe baliisa ekisookera ddala tebaagala kusiimibwa bantu tebaagala haaja ono mumuwaana tayagala era awaayo abamu batuuse ku levo babadde bawaayo nga tayagala n'abantu bamutegeere olabye olusaddaaka olwo olulungi kanawakisa omuntu afaanana bw'atyo nabbi aleeta ekinene oba obuzito bw'omulimu gw'obadde okola mu Ramadan abadde nabbi aleeta obuzito kye bayita okuteeka ekisanyu mu kifuba kya muganda omusiraamu n'agamba nti ekyo nno mwana wattu ate kyekisinga okubeera ekino gy'oli min i'tikafihi okusinga olutuulaalo lwa i'tikafu fena i'tikafu tugimanyi i'tikafu omuddu kweyawula n'ofunayo akaseera n'obeera ng'oline Allah nga hadithi ya Aisha gye bazze batumira mu Ramadan nabbi yatuukanga mu nnaku zinene 10 oba yatuukanga mu nnaku 10 eza Ramadan yeeyawulanga n'ava neyerekeza abakyala baabe ebbeeyi neyerekereza enju ye ey'ebbeeyi n'abeera ne Allah mu masjid kye bayita i'tikafu ebimu ebeeramu i'tikafu okulaga obuzito bw'omulimu guno nabbi gwaleese in compulsion naawe okuteeka essanyu mu kifuba kya muganda omusiraamu omuntu afaanana bw'atyo kye bayita i'tikaf ibadaati zino ze zibeeramu mulimu okusoma Qur'an kati ekirowoozeeko ng'okikoledde ennaku 10 mulimu okusoma rikaal ekyo kirowoozeeko ng'okikoledde emyaka 10 Qur'an ng'okisomedde emyaka 10 kuba nabbi atugambye nti min i'tikafihi kyekisinga obulungi gyali okusinga okutuulako i'tikaf okumala emyaka 10
sinin okumala emyaka 10 ndowooza ku Qur'an gy'osomedde emyaka 10 ng'ogisoma kiro na misana wante twogera mu byakuwummula simanyi ogenze kukuba kyeyo simanyi okola biki simanya biki simanyi oli Dubai simanyi oyiriba wano weboogerako ng'osiiza Allah emyaka gyo 10 misana na kiro ndowooza ku dhikiri zosomedde emyaka 10 Qur'an emyaka 10 ndowooza ku kusaalako ekiro qiyamul layl mu i'tikaf emu tukole mu i'tikaf ndowoozamu bingi ibadat kusoma dhikari bingi ebira mu i'tikaf ibada omuntu talina okukola okusaba eddu'a mu i'tikaf binyine nabbi bye yakolanga mu i'tikaf naye nabbi akyogerako n'agamba nti omuntu okumala ekyetaago kya mugandawo umala ekyetaago kya mugandawo yagamba nti ekirungi kizito aleeta obuzito bw'ensonga gy'obeera okoze abuluganda abakkiriza toyinza kuwulira buzito buno omuddu n'okoma mu Ramadani okuyamba abeetaavu toyinza kuwulira mulimu guno buzito bwa mulimu oba bwakikola kyobadde okola n'okoma mu Ramadani okubeera ng'oyamba abaddu abeetaavu kikulaga nti bannange abaddu tugenderere abadde baliisa abange tugenderere abaddu abadde basiibula iteka abaddu ew'oku wiikendi balyeko emmere genda olambuleko bamulekwa bannamwandu bali embeera mbi abalambula balokole fetwala nama abalokole omulimu ogwo ne bagutwala wamadalika tebalina kigendera kirala okujjako okwonoona aqiida z'abaganda baffe abuluganda abakkiriza Ramadan gubadde mwezi oguteekateeka bukya bwe tulina okuwangaala obuwangaazi bwaffe obusigaddeyo emu yebaddemu kubadde kuliisa abange tugendere n'okuliisa abaddu abafaanana bwe batyo fawaqaahum llahu sharra dhalika alyawm wanaqaahum nadratan wa surura wajazaahum bima sabaru jannata wa harira muttaki'ina fiha ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira Allah yogera enkomerero oba ekinene kye bagenda okufuna abaddu abaliisa abantu abadde baliisa abantu naddala nga abantu abo oluliisa lwe baliisa abantu baagala kusiimisa Allah yagamba nti bagenda kubeera mu jjana nga bayimiridde ku balcons z'omujjana ng'embeera y'omujjana alaga emu ku bitendo by'ejjana Allah gyagenda okuwa abantu abaliisa emmere oba abadde baliisa abantu emmere baliisa bamiskini baliisa bamulekwa baliisa baganda baffe abasibe basheekhe baffe bangi wallahi basibiddwa nga dhulman mu bulyazaamaanya naye famire zaabwe abange zituli mu bulago genda olambule ku famire ya Sekabahiga genda olambule ku famire ya Hassan Kirya genda olambule ku famire y'abasiika bonna betumanyi abattiddwa abalina abaana baleka abaana bato abaana abo ba umma nkakasa nze naawe baseeka baffe bali mu makomera baseeka Kamoga baseeka Murtada baseeka bonna ya Ramadan abo bonna baseeka abange tuwummuze byonna obutakkaanya gwe balina n'obuwalimu funa obulungi bw'omulimu guneeno omulungi nkakasa abaddu bonna abo tubalinamu omugaso baseeka abagenda baseeka abali mu makomera baseeka abaliwo bonna abange baddu basiraamu baseeka ba umma fekye tusabanga abayizi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala azze obumu bw'abalimu baffe azze ekitole ekyo n'amaanyi g'obusiraamu abuluganda abakkiriza nze yeddu'a gye nsaba byonna despite byonna obutakkaanya balina naye ffe tulina emigaso gye tubafunamu ffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tutunudde ono yasobya ono teyasobya ffe Allah subhanahu wa ta'ala tusaba agatte wakati w'abalimu baffe oluganda abakkiriza okuddayo ku mbeera gye tuliko famire ezifaanana bwe zityo abaddu bangi kwe tuwangalira ku byalo betumanyi bannamwandu genda onoonye nnamwandu mwoyo kiro ya kawunga bw'olabanga akawunga omutali kiro ya kawunga ya 2,000 1,200 oyo airtime gw'oteeka ku ssimu yite wannamwandu mwoyo kiro ya kawunga eriryo kessanyu lyonaaba omutadde mu kifuba essanyu eryo lyonaaba omutadde mu kifuba nabbi kyatugamba nti ekisinga obulungi gy'oli okusinga omuntu akoze i'tikaafu emyaka 10 okusinga omuntu akoze i'tikaafu emyaka 10 omuntu afaanana bw'atyo bwe buzito bw'omulimu gw'obeera okoze naddala ng'omulimu ogwo ogukoze khalisan ng'ogukoze lillahi bitarji thawaaba Allah onoonya kusiimisa Allah totunuulidde kuwaana totunuulidde kusuuta totunuulidde kwebaza n'ogenda n'obawa akawunga n'obawa eŋŋano abaddu bangi badde mu Ramadan nga bagenda kuddamu okulya omuceere mpaka ku Idi ya Dhuhiya bagenda okuddamu okulya omuceere naye ng'olina obusobozi abuluganda bakkiriza tugenderere nabbi n'aleeta ekifaananyi kya i'tikaafu n'agamba nti man i'takafa yawman ibtighaa wajhi llah hadithi yeeyongerayo n'agamba aleeta obuzito obukulaga i'tikaafu nayogedde ku ibadaati omuddu zayinza okukolanga mu i'tikaafu nabbi n'aleeta mu hadithi eno yennyini gyeyongera mu maaso n'aleeta n'ajjayo olunaku n'agamba nti man i'takafa
omuntu akola itikaf omuntu eyawula n'abeera yekka mu masjid ali yasinza Allah afumintiza ko Allah we asaba Allah we asoma Qur'an asoma dhikar yenineza Allah asaba Allah asabbaha Allah ngeyo byakola yeyawulidde ali yekka nabbi nagamba nti man i'takafa yawman n'akikola olunaku lumu ibtighaa wajhi llah ng'akikola kusiimisa Allah yagamba nti ja'ala Allahu bainahu wa baina an-nas akulaga obuzito wali hadithi gyetandikira yayogedde ku myaka 10 nabbi n'agamba nti omuntu akola itikaf aleeta anywezawo compulsion gyakoze nti nzito nnene nagamba nti omuntu akola agenda mu itikaf olunaku lumu yagamba nti omuntu we Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala bainahu ateeka wakati we wa baina an-nas wakati we n'omulyo n'agamba nti thalatha wakati we n'omulyo n'agamba nti enzira satu byonna byetaaga okutegeera omubaka Muhammad sallama byonna nayongera okutaggulula obwongo bwange naawe n'agamba nti buli oluzira oba okuva enzira zino satu okuva olumu okutuuka kulala yagamba nti kyenkanankana wakati w'eggulu n'ensi kubisaamu emirundi esatu nga Allah subhanahu wa ta'ala lwesambya lwabakwesambizza omuliro ng'ekyo kikoze mu lunaku lumu omuddu lw'omala mu itikaf kati nabbi n'agamba nti ate kati ekyo kyewoonya ekyo naye omuddu okuteeka essanyu mu kifuba kya muganda wo omuddu okumala ekyetaago kya muganda wo omusiraamu kyekisinga obulungi gy'oli okusinga omuddu akoze itikaf okumala emyaka 10 abaluganda bakkiriza haji yenna abadde ateeka akasente mu basiraamu okulya tayinza kuwummula ate n'alinda Ramadaan ejja obulungi buno ng'abutegedde abange tugende mu maaso n'okusaddaaka betubadde tusaddaakira abasiraamu badde obasanga ku mulyango nga buli omu alwana kuwa munne lyevu buli omu alwana munnange lyaka buli omu ka juice abadde tubadde tukakasiza ddala nti omuddu toyinza kunywa cupa ya juice toyinza kunywa girasi ya juice n'ogimalamu ng'abadde mu kusimukaawo tugigaba n'abantu nga munaana buli omu n'akombako buli omu n'akubako omuliro omukwano ogwo n'obumu obwo n'obulumi obwo bw'atyo Allah bw'ayagala abaddu tuwangale obuwangazi bwaffe obusigaddeyo abange kubeera okulyako ng'olowoozezza ku neiba oba alidde neiba omusiraamu kubeera okulyako ng'olowoozezza ku baganda b'abasiraamu oba balidde abange abagagga kubeera okulyako mmwe bamika bannamwandu ng'osobola omugulira akawunga kilo 2 ng'ekyo osobola kimaintaininga obuwangazi bwo abange tubeere abaddu abagenderera mu ibadaati zetukola tubeere abaddu abagenderera ebyo byennyini bye tugenda okusangayo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala aya emu Allah subhanahu wa taala atugamba nti ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baaq bye muyina sente ze muyina all the assets that you're having sente ze muyina on your bank accounts byonna bye muyina simanya all the cars the big houses byonna bye muyina byonna mubeere nabyo Allah tayibaganye naye Allah yagamba nti yanfadu byonna byakuggwawo n'agamba nti wama inda Allahi baaq naye emirimu emirungi mukoze empeera Allah zaabawadde yagamba nti bimugenda okusinkagana mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ebyo byebiriyo ze mpeera zammwe ze sente zammwe ezannamaddala ze ziri mu maaso ga Allah tabaraka wa taala tunuyo omukyala rahimahullah omukyala hidaya mukyala wa mukadde waffe otumanyi Haji Mayanja omukyala Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire naye abadde mukyala tumwogeddeko ebbanga kwegamba si kuyitiriza muwaana naye obuwangazi bwa hidaya bwewuunyisa bulimu ekyokuyiga kinene era omuddu ayagala okwebulira oba oli awo anadda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'asiimiddwa era saba Allah subhanahu wa ta'ala omukyala oyo amusiime naye mukyala bino tubyogera kati ng'ate yali tayagala tubyogere naye birimu ekyokuyiga nga mukyala yabeera era ndani eyo n'akuba akasimu naga nti owaayi omanyi maka ga Seekagondi ne Seekagondi gwe batta ne Seekagondi gwe batta ne Gundi gwe batta ne Seekagondi ali mu kkomera ne Seekagondi ono ali mu kkomera nomugaa nti munnaye mmanyiyo naga kati mbadde nsaba tuguleyo kilo 5 n'agula obusawo nga 10 tuguleyo kilo 5 tugende nga tuwaseeko ono bambi abaana ye bali batya kati munnaye gye bali tubatwayeko ku sukaali kilo 10 kilo kyensobodde munnaye sabalakkirize bw'atyo bw'abadde awangaala kati hidaya ebintu ebimu byagabanako byo byokka takyayinza kudda kebera ku sente ziri ku account takyayinza kudda kukwata ATM simanya kaadi agenda mu ATM machine awo drawing sente zayina ebyo byokka byayina mukabbuli wali kati bimugasa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mugaziize abenga amusonyiwa byasobyango omutonde akkiriza emirimu gye abuluganda abakkiriza nze naawe
abakyalina obulamu chance eno kyagina tugenderera abange n'okuliisa yali nkola y'abannabbi omubaka Muhammad sallama yali nkola ye mu kuliisa tugamba nti gwe tugoberera abange sunna mu sunna za nabbi yali musajja muliisa mmere ng'ayagala nnyo okuliisa abantu Ibrahim alayhi salatu wassalam qissa fa batajula musat as-safat Allah yagamba nti hal ataka hadith ضيف إبراهيم المكرمين أتقول يا مولي جا بجني أبشتي وأبالي أبيتي وأبجني ما شاريلا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام من كل زاب النبي بالي بسداس نبي والله يالي بدا سدا كده ولد الجنة قبوا بالي جرانتي بالنبي با أنبو نجنا كاش تريمنا كبوسا بوسا تريمو ودو أكغاوبا وبا بالله يباروندا جنا riwaji bujibati bijjana Allah bagenda jinga olonze nawe nga twetaaga okunganya nnyo buli mbo tukola twetaaga okunganya nnyo byonna ebitusemezeri Allah tabaraka wa taala Ibrahim iddakhalu alayhi faqalu salama bayingira wali n'omutu ya salam yewunyisa enkola ya Ibrahim n'okusaddaaka kwe yategeeramu obukulu bw'okusaddaaka ng'asiimisa Allah Ibrahim yadduka n'agenda eri abantu be tannababuuza mmwe baani tannababuuza abange muvaawa ani yabakimye alwadde ani yabatumye waneeno nga sibamanyi bo kasita bajja ne batuula mu ddiirovu Ibrahim alayhi salatu wassalam omusajja omusaddaasa omulungi eyategeera okusiimisa Allah mu kusaddaaka kwe n'agenda faraga ila ahlihi n'akwata ekkubo n'agenda mu kiyungu yagamba nti fajaa bihajlin salim mu bufunzo kiyitamu ekyafaayo ekyo najja ng'abookyedde ekisambi ky'embuzi ng'abavunzi batugamba ng'abookyedde ennyama ensava obulungi erabika obulungi bwe yajja n'agibateekawo mu maaso kanaga bannayisi bategedde mmwe baani muje baliko asoose bawa fereero bameka muffe babeka mu abasiraamu nga okyazaako kabaddewo bameka abakyazaako bannammwe ku weekend bameka abaliisaako ku baddu bwe mutegedde nti beetaavu Allah babalaze mu Ramadan tuyembere badde ku muzikiti kabonera akakulaga nti mugagga gwe Allah subhanahu wa ta'ala ayina obuwangazi wayagala owangaale oyina enkizo y'okubeera nti osobola okuliisa omwavu kyatasobola oyina enkizo y'okubeera ng'osobola okuliisa omwavu kyatasobola n'emirala emirimu mingi Ibrahim alayhi salatu wassalam bw'aba baddu baneeno balye agenda okulaba nga tebalya fa awjasa fi nafsihi khiifa Ibrahim alayhi salatu wassalam n'afuna okutya mu mutima agenda okulaba bano nga tebalya naye bano bantu mpaka ebamuwa amawulire nti munnaye tuyitidde wano okuwa amawulire ga ssanyu naye ffe tweyongerayo tulina be tugenda okuzikiriza abantu ba Lot abali b'ebisiyaga esije mbadde njagala abooluganda abakkiriza tutule mu bizibu by'abaganda baffe omuddo omwetaavu okimanyi namwandu bayagenda okimanyi oyina kasente muweeyo kyobeera osobodde bw'onaaba okikoze nabbi akugambye nti ekisinga obulungi gy'oli kyekisinga ekyo obulungi gy'oli okusinga omuntu atula itikaafu okumala emyaka 10 ng'olunaku lumu omuntu lwatula mu itikaafu ng'anoonya kusiimisa Allah amakulu nga byonna ebyetooloddaawo byakola kusiimisa Allah omuntu oyo nabbi n'agamba nti Allah kyamuwa omuddu agenze mu itikaafu olunaku lumu Allah yeesambya omubiri gwe Allah ateeka wala nnyo omubiri gwe Allah amwesambya omuliro oba ateeka wakati we n'omuliro yagamba distance eyenkananga enzira 3 n'agamba nti ng'oluva okuva ku lumu okutuuka ku lulala n'agamba nti nga kyenkanankana ng'okuva ku nsi ne ku ggulu okuva ku nsi ne ku bire kekaseera oba ye distance efaanana bwetyo omubaka musallama n'atugamba mu hadith endala bufunze nga mmaliriza حديث endala ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ina ali Abu Daud agamba sahaba ono radiyallahu anhuma agamba nti anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam agamba mazimaddala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi omuntu yenna abeera mu kyetaago kya muganda we omuntu yenna amayiha muganda we kyetaago abuganda abakkiriza sente zoyina wallahu faddala ba'dukum ala ba'd fi ar-rizqi faman alladhina fuddiru biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nasukkurumya abamu mu byenfuna ayina byasukkurumya nga bawaggulu ayina byasukkurumya nga bamufuna mpola ayina baawa nga yabawa ye nga bw'ati bwe yasiima n'agamba nti bano baawadde baweeku bano abatayina fahum fihi sawa
sawaa Allah jayogera ko mu Qur'an eyo avunza abamu aba Qur'an baga nti contentment mutima guno kumatira si sawaa bonanti sente ngazenkana wabula buli omusanyu mu kifuba nga aliwulira buli omusanyu ekifuba kabasmati akawulira ke yalidde nga buli omusanyu eryo aliwulira buli omu ngaawulira contentment obumativu obwo oba oli abanabeera mu mbeera efaanana bwetyo kikulaga nti abaddu eb'embeera z'abakkiriza abagagga abakkiriza akakasa nti mu ssente zayina haqqul lissaa'iri wal mahrum akakasa nti mu ssente zino zayina mulimu omugabo gwabo Allah yogera ku bitendo by'abaddu abakkiriza qad aflaha almu'minun embeera z'abaddu abakkiriza yagamba nti bo mu ssente zaabwe akakasa nti zino ssente Allah kazimpadde ninamu omugabo gw'abantu bano babiri essookera ddala ninamu omugabo gw'abaddu abeetaavu abasabiriza kale abasaba temegamba basabiriza abeetaavu nga buli omuntu yabooti haji mpayo 10 haji munnange njala ennuma bagana afa abeera ku mizikiti omuntu afaana wa n'agamba nti wal mahrum n'abo tetujja kugamba Allah beyamma wabula Allah baatannaba kuwa omuddu yenna ayina ssente zembeera z'abasahaba ze baali balina oba ze bawangayamu ng'akakasa ssente zino kenzifunye Allah subhanahu wa ta'ala nkakasiza ddala nteereddemu ssente z'abantu emiteeko gino ebiri nina okuwaako abeetaavu nina okuwaako Allah subhanahu wa ta'ala bwebagesezza n'ekigezo ky'obwavu batannaba kuwa ssente nga zampadde abooluganda abakkiriza nabbi kyatugamba mu hadithi Abdullah ibn Umar n'agamba nti omuntu yenna atuula omuntu yenna eyeetaba omuntu yenna amala ekyetaago kya muganda we musiraamu n'agamba nti kaana Allah mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala naye abeera mu kummalira ebyetaago bye Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna buli w'omala ekyetaago kya muganda wo naawe Allah tabaraka wa ta'ala agenda kukumalira ebyetaago byo abange tumale ebyetaago by'abaganda baffe biidhnillahi tabaraka wa ta'ala bw'oba olina omuddu gw'osobola okuyamba muyambe ng'okyayira obusobozi obumuyamba bw'oba olina omuddu ng'osobola okumuweererera omwana we nga mukyala nnamwandu beera ng'omuggyako obuzito obwo naawe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwewulira obuzito imma fi dunya era ne ku akhira agenda kuwewulira obuzito mu dunya muno era agenda kuwewulira ne ku akhira abange tulina obusobozi obugaba engoye ng'osobola okugabira baganda babasiraamu engoye abange bambaze gutujjukira hadithi y'omubaka sallam hadithi emu makulu yegayo yagamba nti omuntu yenna bankasa omuntu yenna omusiraamu ayambaza musiraamu munne olugoye yagamba nti omuntu oyo abeera mu bukuumi bwa Allah okutuusa oli gw'oyambazza olugoye olwo lunaggwawo akaseera kamala ng'ayina olugoye olwo nabbi yagamba nti omuntu ono obeera mu bukuumi bwa Allah obeera mu bukuumi bwa Allah abange twambaze baganda baffe abasiraamu olinayo amakanzu go gagabira abaddu abasiraamu obalabye ku mazikiti mu Ramadan olinayo enkofiira z'otayambala simanyani zonna gwe z'omanya engoye naddala ng'engoye ezo nsiraamu naddala ng'engoye ezo ensiraamu togabe encupa simanya bumini simanya bulawuzi n'ebirala omusiraamu ate kyanayambala n'abeera ng'ajooga mungu n'obeera ng'okifunamu omusango Allah subhanahu wa ta'ala ezimu ku aya zinnakulembeza oba ezaakulembezeddwa okubeera nga tuzikoonako mu surati Hujurat Allah tabaraka wa ta'ala n'atulaga eno nga bw'ayagala efaanane n'agamba nti innamal mu'minuuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum Allah n'agamba nti mazima ddala abakkiriza muli baaluganda omuddu ng'obadde ojjukira baganda bo mu Ramadan toyinza beerabira Ramadan nga ewedde kubadde kuteekateeka mawulire Allah gaakuwa olujjukira lw'olina okujjukira baganda bo bonna boolabye abeetaavu mu Ramadan n'agamba nti ikhwa abakkiriza bano baaluganda amakulu tulina oluganda luno obukkiriza buno bwatufuula abooluganda bwagatta emitima gyaffe ffenna tulina la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ffenna tukakasa ekigambo ekifaanana bwe kityo n'agamba nti abakkiriza muli baaluganda oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti fa aslihu n'agamba nti mulongoose bayina akhawaykum mulongoose wakati w'abaganda bammwe
omusiraamu tonyuma oba tekinyuma kunakuwaza muganda omusiraamu. Omusiraamu tekinyuma kubeera ng'okosa muganda wo omusiraamu. Yagamba nti ayitibwa omusiraamu yoyo muddu yenna abantu gwe bawo n'obiwa olulimi n'obiwa omukono gwo abaddu beewuunyisa bambega naye ng'ate baddu basiraamu naye nga bakosa busiraamu. Ate Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti fa aslihu abange muyitirize nnyo mulongoose eri baganda bammwe wattaqullah era muteekebwa Allahu tabaraka wa ta'ala n'agamba nti la'allakum turhamun oba oliawo ne musaasirwa oba tunafuna okusaasira okuva eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Abange tulongoose mu Ramadan okakasa obadde oyina kyotayinza kukola muganda wo omusiraamu n'oluvannyuma lw'okusiiba abange tokosa muganda wo omusiraamu. Kuuma olulimi ekigambo kyonna mu Ramadan kyewerekereza nga kijja munakuwaza muganda wo omusiraamu tomunakuwaza. Wadhannu bil mu'minina khair. Allah mbaka sallama yatugamba nti bw'olabanga muganda wo omusiraamu mulowooleze kirungi tomujeeja tomukkakkanya tomuvuma kyoba okoze si kirungi mmalire ekyetaago kye bw'oba olina obusobozi oba olina bw'osobola omutuusamu ne bamumalira byonna ebyo byenyigiremu. Hadithi emu omubaka sallama yakuba ekifaananyi kya umma eno n'atugamba nti tulinganga bw'olaba omubiri. Makulu ga hadithi yagamba nti tulinganga bw'olaba omubiri n'agamba nti omubiri guno bwe gubeera nga gufunye ekiwundu kaŋŋambe nti okoonye kagere peyini ogiwulira omubiri gwonna era okwata ne ku mutwe mpulira akagere kanzita nkonya akagere naye akagere kannuma. Kati umma nabbi bw'atyo yagamba nti bwe tufaanana okukosebwa kw'omusiraamu yenna okuttibwa kw'omusiraamu yenna attiddwa n'okusibwa kw'omusiraamu yenna asibiddwa okulumirwa kw'omusiraamu yenna kwalumwa enjala n'okulwala kw'omulwadde yenna kwaladde omusiraamu. Abaddu abakkiriza abannamaddala abanga obulumi obwo mu umma eno bwe tulina okufaanana. Omukaafu ye yategeera nti kasa tunaawangaala nga tuwangaala nga kino Allah kyatugambye tujja kubeera bawaggulu nnyo tujja kubeera kimu tujja kutuuka ku buwanguzi bungi. Yasooka twawula abange ffe tulwane nnyo kuddayo ku kikolo Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagalako. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Temulimu kalungi mu kwawukana oba n'okukosebwa abaddu kwe twekosa wakati waffe. Abaganda abakkiriza tugenderere n'okufa ku baganda baffe abasiraamu nga bwe tubadde mu mwezi ogwa Ramadan. Bahaji bannaye tubakubiriza mugendere n'okuliisa funayo wiikendi nga gwe kale gwofunyewo akadde olina abasiraamu oyita mu bannamwandu. Abaana abasiraamu bangi bamulekwa naye ng'ababawerera balokole era buli waba kamuwadde oba n'amuwa kapeeni amugamba nti olaba Yesu waakuwadde. Bw'amuwa ekitabo olaba Yesu waakuwadde ekitabo. Yesu akwagala sula Yesu akwagala munnange Hasan Yesu akwagala tamuggyako linnya lye naye agenda amuwa obwongo bunene bw'ali mu kwonoona abuyiwamu obutwa. Omwana ono agenda okulanga abasiraamu bonna tebalina ke baali bamuwadde bamujjukira ku Yidi naye ng'omukaafu ye amwetwalira nakatole ka sabbuuni busukaali buno bagana afe abali mu malwaliro abange tudde tubalambula. Ogenda okulanga mukaafu bwamulambula amuwoleza Yesu akuliisizza Yesu akwagala Yesu ajja kuwonya. Muganda afe ogenda okulanga essuubi lumuweddemu n'amalanga murtaddan an diinihi ng'alutazze n'ava mu ddiini ye. Oluganda abakkiriza tuddeyo ku kikolo Allah subhanahu wa ta'ala kyagala tuwangaalyeko abange tulongoose eri baganda baffe tulongoose wakati waffe tutya wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tofuukanga ensonga weegendeze mu buwangaazi bwo nga gwefuuse ensonga wakati w'okwawukana kw'abasiraamu. Tofuukanga ensonga wakati w'olutalo wakati wo ne muganda wo wakati w'abaganda abasiraamu ababiri. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase embeera efaanana bwetyo. Abaganda abakkiriza tugenderere n'emirimu emirungi gye tubadde tukola. Liisa booliisa ng'onoonya kusiimisa Allah. Saddaaka labirira bamulekwa labirira bannamwandu. Gezaako kukola konna kaweefube yenna gw'olaba gw'obadde oteeka ku basiraamu mu mwezi ogwa Ramadan gubadde mwezi nga haji teyeetaaga aya nnyingi oba hadithi nga bagamba nti bannaye futaali haji ng'agamba oyo mu mazzi nga bagamba nti bannaye juyisi w'okusiruka nga nti onkubisizaamu emirundi ebiri ewiiki mugimpe juyisi wange. Bw'atyo haji Allah tabaraka wa ta'ala bw'ayagala owangaale ng'oteeka essanyu mu kifuba ky'abaganda bo abasiraamu ng'oteeka essanyu mu kifuba ky'abaganda abasiraamu. Abanga omugagga yenna kozesa ssente ezo
ozikozesa okusemberera Allah tabaraka wa taala ng'ogasa nazo abasiraamu n'obusiraamu bo nawe kennyini weegase nazo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuteeramu baraka ejja kuba nnaku okudda mu maaso ga Allah nga waziina naye nga toyinayo konna kalungi ke wakolayo nga kakusembeza maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala by'oyinza okuwa omusiraamu bingi n'asanyuka gw'olabanga ebya wansi abaddu bangi alaba akawunga ako kiro emu nga ya 12 nga kinene nnyo gyali ebijanjalo kiro simayo wa 10 mu mmeka ng'awulira essanyu limu tokkamala omuceere ogutandikibwako ng'awulira essanyu limu tokkamala abaffe tetulinda Ramadan okuddamu okuliisa bingi kuliisa ne Allah byasuubiza abaddu abaliisa omubaka sallama ajjanga ayogera ebigambo bingi ku Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okuwa abaddu abaliisa tulaba mu hadithi emu era mu makulu gayo nga mmaliriza omubaka sallama yagamba tomuddu la yu'minu ahadukum tayinza kuba mukkiriza omukumwe ekyobukkiriza oba obukkiriza bwe bubeera buyina question mark ennene nnyo nabbi nagaa nti omuddu yenna alya n'obwegera n'olya n'okkuta naye nga neyiba w'enjala emuluma abaana abasiraamu oba amaka g'abasiraamu bangi bakeera kuyiwa mmere bakeera kuyiwa mata bakeera kusuula migaati gyavundidde mu nju abaana baakuwadde emigaati ng'akaaba n'okaaba omugaati ogenda kulya mugaati naye nga waliwo neyiba nga y'okulaba olabi waati ku mugaati oba ku mmere eyasuzeewo ng'alabira ddala zaabu abasiraamu lwaki tuwangaala mu mbeera efaanana bwetyo neyiba waafa gweno olaba tobiinaamu value omaliriza osudde bw'atyo omuntu afaanana bw'atyo nabbi akugambye ti toyinza kubeera mukkiriza omuddu yenna alya n'abwegera olubuto ne lukkuta nga neyibawo enjala emuluma ateekateeka ali mu kutulera olulera lwe tulina okuwangalyako obuwangazi waffe ng'abasiraamu muganda omusiraamu yali badde asooka okuba mu birowoozo byo buli wofuna akantu konna akalungi yali entegeera n'enkola y'abasahaba nga bagijja ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obwongo waye bonna balowoozanga nnyo ku baganda baabwe tujja kulwawo bwe tudda ku ba ansar ne bamuhajirin ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku mbeera zaabwe olwagalo baayagalana okuliisa kwe baalisinganya okwaniza kwe baayaniza baganda baabwe olw'omukwano ogwo ogwannamaddala gwe baali balina wakati waabwe even mbakubiriza abange tugenderere n'okuliisa tugenderere n'okusaddaaka tekkomi mu Ramadan genderera n'okuliisa okunywesa okwambaza okulambula abalwadde baganda baffe abali mu makomera baganda baffe bamulekwa bannamwandu ne family endala zonna eziri stranded zirinze ffe abasiraamu tugendeyo gye bali yitayo emmotoka ogirina wonna wobeera osobodde buli omu aweeyo okusinziira ku busobozi bwe Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kyonna kyowadde mu birungi tajiduhu inda Allah ogenda kisangayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh